kintu kisobola okugwawo mu ggwanga n'olabanga ekitono kumbe kigenda kuviirako enkyukakyuka ampuliriza n'okuyiwa gavumenti yonna. Kati gye bungeredde olunaku olwaleero nga Deputy Speaker owa Parliament y'ensi Uganda Thomas Tayebwa amaze okubeera ng'ono atuukirira Bobi Wine amutuukiridde atya ngenda kubeera nga gonna nga kuwa mukwano gwange ampuliriza gw'atambula ne AKTV nange AK Master mu mbeera yonna ono amwetondedde ku bantu abawambibwa abaabula era n'amugamba ensonga lwaki mbimenya ngenda kubeera nga mbikuwa mu katambi obyewulireko mu mbeera y'emu gye bungeredde olunaku olwaleero ng'eggwanga eri Amerika lizeemu okuyisa ekiwandiiko ekirala mukwano gwange ampuliriza. Mwenna mujjukira abalambuzi abattibwa gye buvuddeko ne bookebwako n'omuliro ne babakuma omuliro mu Queen Elizabeth National Park. Kati embeera emaze okubeera nga eyongera okutabanguka. Jjukira abalambuzi bali mwalimu ab'eggwanga erya Bungereza n'amawanga amalala. Kakati essaawa zino eggwanga erya Amerika ebigambo mbikuleetedde obyewulirireko ggwe kennyini nga limaze okubeera nga lirangirira n'okuteeka envumbo ku bantu baalyo. Bannange wulira naye nga gw'ovaawo ng'ogamba nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu bw'agenda ebweru asiiga Uganda ekifaananyi ekibi mbu nayerekera awo okubeera ng'efuna ba investor n'abalambuzi. Kati mu mbeera eno nga ggwe kennyini omuliro gwo gwekumidde mu nsi yo abalambuzi nga gye bali n'obettira kakati weekwasisa Pulezidenti waffe. Amawulire mangi ge nkuleetedde mu katambi kano mukwano gwange ampuliriza nkusaba n'obuba vidiyo gimpeera ekigalo mpyo subscribe ku mukutu gwaffe guno ogw'omuntu owansi ogw'enkyukakyuka. Tutambula ne Haji Miti omusomi w'edduwa ku ngwe gw'alina ekizibu kyonna genda akusomera edduwa. Ennamba ye yasembeyo 15 nze temunkubira ennamba ya Haji eno eya wansi esembeyo 15 eri eya waggulu ye yange ate WhatsApp yokka gwayagala business eri eya waggulu ye yange eriko 89 mu kale ya green eya wansi ya Haji Miti gye kumamukubako nze temunkubira bannange mikwano gyange abampuliriza. Kakati nno kansooke nkusumulire omusajja mwenna gwe mumanyi nga simanyi Sava Dini Sava ono naye akaguddeko bamwambalidde bubi nnyo. Omusajja ono aludde nga atusiba ekiwaani nga yeefuula munnamawulire investigative journalism. Bannange onako olwaleero asanzeyo kafulu bamusomeseza abitegedde. Kati mu mbeera eno nkuleetedde obutambi 7 mulambirira mu vidiyo yaffe y'olwaleero naye sigenda kubeera nga nsuna yakadde katambi n'akamu wabula kansooke nkutwale mu mawulire gano ag'entiisa ag'ennyamisa ag'eggwanga eri Amerika nga lisazeewo kubeera nga mukwano gwange ampuliriza liyisa ekiwandiiko ekirala nga kirabula va ku kiri kye nnakugambye ekya bizinesi liyisizza ekiwandiiko ekirala abantu baalyo bonna oba oli mu Uganda oba oli bweru wa Uganda wuliriza ebigambo bibino nze kambikuwa biwulire naawe bitegeere. Gavumenti y'eggwanga lya Amerika ndaba wano waliwo ekiwandiiko ekirala kyeyisizza olunaku olwaleero. Ekiwandiiko gavumenti ya Amerika kyeyisizza kirabula bannansi ba Amerika. Ekiwandiiko okuvaako mu ggwanga lya Amerika kirabula bannansi ba Amerika bonna abali mu Uganda n'abali wabweru w'eggwanga Uganda. Gw'Omumerika ng'owangalira Kenya owangalira Amerika owangalira ludda wa naye ng'otandise ofunamu oliko gamba ekikupikaapika owulira laava ekutta oyagala kugendako mu ggwanga lya Uganda babagambye temugeza okuggyako ng'omaze funa bukakafu nga ne gy'ogenda okimanyi togenda kuwangaalayo nnyo. Amerika emaze okuba ng'ewadde amagezi bannansi baayo eky'okuzungirazungira mu ggwanga lya Uganda. Please musooke mukyenenye yadde Uganda ejjudde amata agakulukuta. Uganda ye part of Africa yerina ebyokulambula bingi naye musooke mu byenenye kubanga emitwe gyammwe bajja gyegirako bwereere. Gavumenti ya ggwanga lya Amerika embeera emaze okubeera ng'ekwata enkandago embeera ekutte wansi ne waggulu. Eggwanga erya Amerika jjukira nti ye superpower gwe tulina ku nsi kuno kasita livaayo nesandika okubeera nga liisa ekiwandiiko n'okubeera nga likuba ttooki mu nsonga ezimu oba endala mu gavumenti y'omuntu ampuliriza ebigambo gye bikkira ebiseera ebisinga tebibeera birungi. Kati mu mbeera eno ababaka ba Parliament naddala bano abali ku ludda oluvuganya gavumenti basazeewo okwesala akajegere. Balaide nti kaaberubaale kaabe Katonda bano tebagenda kudda mu Parliament okuggyako ng'ekyabajjayo kimaze okubeera nga kituukirizibwa. Bino byonna bidiridde bannayuganda nga bwe nkunyonyodde abazze nga bawambibwa okuva mu myaka egy'e2021 nga naguno gwaka tebaddangamu kulabika. Wabula bamu ku baminisita ba Mwami Museveni baavuddeyo ne babalaata ne basaagira ne mu nsonga zino nga bagamba nti aba opposition baagala kulabisa gavumenti bagambe nti ewamba abantu n'okubatta naye nga tewali kiwamba abantu tewali kita abantu. Naye nga nkuwuliriza mukwano gwange ampuliriza abantu 18 bo bamisinga bakonfamizi mu
dda bakakasibwa dda nti bo babuzibwaawo na guno gwaka tebalabikangako. Kati embeera eno yaviddeko Parliament okubeera nga yafunye amagye agakuuma ba MPs abali mu Parliament, munda mu Parliament kw'ossa ebweru wa Parliament kw'ossa mu nkubo mwonna mujjudde abasajja abaleya abambadde emmundu abaagala okubeera nga mukwano gwange baddamu okukola kye baakola luli mu mwaka gwa 2017. Abasajja ne baluba Parliament yaffe ya Uganda ne bajjayo emmundu ne bakuba ababaka abalala ne batuuka n'okubeera nga babamenya emigongo. Kati mu mbeera eno ababaka beesaza akajegere bagamba kabeere wale kabe Katonda sooka owulire ebigambo nagamba tutambula n'abantu aboogera ebigambo bino byennyini nyini tusobole okubeera nga tetubula nga tuva ku mulamwa. A normal functioning parliament should have stopped the work of the executive until missing persons are produced. But because we have a tyrant of numbers and we have people whose understanding even of the constitution is in doubt, sorry to say this on a national radio, but there are some MPs who don't understand the actual work of parliament. But if they did and they were committed to fulfilling their work as envisaged in the constitution, they should paralyze the work of the executive until when the act of torturing Ugandans stops, the work of kidnapping Ugandans stopped, because it is the army that is kidnapping Ugandans. What would you do if you're in that parliament? That halt debate and halt even the budget? Yes, to make sure that nothing goes refuse to suspend the budget until the executive is accountable. That's why the parliament is given these powers to appropriate, oversight powers, oversight over executive and judiciary, and its main mandate, core mandate, is protection of the constitution. So when they fail to protect fundamental rights and freedoms of the people, then there is no reason why Ugandans should spend money on this parliament that cannot protect and guarantee its rights. Kati mu mbeera ng'eno nga tukyalwanirira ensi yaffe okubeera nga tufuna Uganda empya eyekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, mukwano gwange ampuliriza ne muffe bennyini nyini mbannamawulire mulimu ensolima eziwedde emirimu. Omusajja ono gwe bayita simanyi ddiini saava mwena mujjukira yavaayo nnyo, yali musale nnyo ku bintu byalumbuye we baamuwambira. Ono n'avaayo n'atuwa amawulire ebiseera ebyo nga ffe situlina mu mawulire n'atugaa nti lumbuye yali yakomezebwawo ku Rwanda Air mbu ne bamuyisa wansi ne bamuyingiza mu nsi Uganda nga bamukukusa mbu kaakati ono ali ku sseemwayi abuuzibwa akana n'akatano. Mujjukira lumbuye we yabuli yafuli lumbuye. Kakati omusajja ono y'omu yavuddeyo n'ebigambo ebirala ne bimwokya mu bigambo bye kennyini nyini ng'agamba nti Mwami Museveni atya nnyo Dr. Kano Kizza Besigye okusinga Bobi Wine. Wabula mukwano gwange ampuliriza ono bamututte talinnya era bamusomesezza kikyalina okubeera ng'ayogera na kikyatalina kubeera nga ayogera, kubanga yasamwasamwa dda n'ebigambo bya lumbuye ng'atugamba mbu lumbuye ali mu Uganda, wabula lumbuye agenda okuddamu okulabikako ng'ali mu ggwanga ly'ettaka na kattavangayo. Kitegeeza omusajja ono amawulire gaakola mafu. Omusajja ono yeefuula ali mu struggle mu ntandikwa naye wenjogerera akuba bukubi struggle. Era omusajja ono mugenderere nnyo ebintu bye byayogera byakukakanya pulezidenti waffe yennyini nyini, kubanga avuliro nakakasa nti Museveni atannyo Besigye okusinga Bobi Wine. Naye nga bw'oba otunuulidde Besigye we yabeereyo myaka 16 byakoze ne bye yalwana gyalwanamu ne Mwami Museveni teyenkanakana ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tunuulire natti ze batadde ku musajja olwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu, tunuulire abantu be basibye, tunuulire ebintu ebibaddewo, tunuulire akalulu bwe kaaliwo ani yawangula ne percentage ennene. Kakati gwe bw'ovaayo n'otugamba nti Besigye Museveni amutya nnyo okusinga Bobi Wine, oba otulimbye. Wulira nga bamutwala ku ssomero asome ategere ensonga bwe zitambula. Njagala olondeka ani gw'osinga okutya atya Besigye okusinga Bobi Wine. Political analyst gomulabe yefuula nti abamanyi ebyobufuzo kitegeera abamu just bagatulaga bazinga ate tebamanyi bye bakola ki bye boogera kitegeera wegala kunaga nti Museveni atya nnyo Besigye nga ku mulembe gwa Besigye yamusibanga bwayagala n'amuteeka mu makomera buli kaseera nga bwayagala. Ntukana n'okulowooza nti Besigye ye muntu akyasinza osibwa emirundi emingi mu kkomera, n'alowooza ne Kyagulanyi bw'atyo bwagenda okubeera. Yasiba Kyagulanyi emirundi 2 gyokka n'ensi n'egaana obeeramu eddembe, n'akimanya nti Kyagulanyi yetasibwa. Abawagira Kyagulanyi bakulaga nti oyo yetasibwa. Okitegeera mwamulaba ne wano ku kisaawe ky'entebe nga bamukutte nti bamukwata ku ssaawa 5 dakiika 3 nga bamaze ofulumya ekiwandiiko ekigamba omusajja tumuvuze tumutuusize waka ali seefu. Kwa babiri ani gwe abasinga okutya. Kitegeera nti Museveni mugamba atya nnyo Besigye nga mu myaka 16 Besigye yavuganya Museveni. Besigye n'alemererwa okusiguukulula NRM ebitundu byali esingamu emirandira n'ebitundu byali etaddemu ababaka nga bamazeemu emyaka emingi. Nga Bobi Wine mu myaka 3 yasiguukula NRM yonna Luweero yonna n'agijjayo n'akwata ba ministers abaali baludde mu bifo nga babyekutte, ba Meria Kyambadde, ono omukyala we Wakiso, ba Muyingo, ba Kibuule, bonna n'abajjayo. Ani abasinza okuwa Museveni challenge nzibu. Kitegeera zolumu ndowooza n'okulowooza nti
Bobi Wine tumutumye bingi netumwa ne challenge nene gye tutawa Besigye nti Besigye twamwa chance navuganya Museveni emyaka 16 namwesimbako emirundi ena Kyagulanyi twagala alete enkyukakyuka myaka 3 yakamwesimbako gwe twagala aleterewo enkyukakyuka okitegeera nti Bobi Wine agenza okujjanga bano abantu abawagiranga Besigye bo balowooza nga Besigye kayasobola oleeta enkyukakyuka Kyagulanyi bwe yajja basala wamu ne begata kwenaalemu abamu ne babeera against him okitegeera lwasonga bagamba baba Besigye ayete enkyukakyuka awo tubireke ne politician abamu balowooza nti Besigye wavaawo bebaddawo balaba Kyagulanyi ate yakoze eki yazze ne babeera against him mulaba neno bansereko mulaba bamunyagwa ba Elias Lukwago mwabalaba mu kutandika okitegeera abantu abawagiranga Besigye abamanya bamulinganga bagashumba basawo ne badda kuwenaalemu babasajja mivule mulaba mindset waneno okitegeera ti Kyagulanyi izo challenges Besigye ate yazikola ki teyazisanga Kyagulanyi asanze Besigye yasubiza abantu enkyukakyuka emyaka 16 n'amalizanga abagambye akawute kasobola kujjako President Museveni nga tababulidde osobola mujjako otya kati Kyagulanyi n'akomawo obuto azeemu abantu essuubi ti enkyukakyuka ekyasoboka n'abazamu essuubi nti enkyukakyuka ekyasoboka n'azuukusa abavubuka n'amanya nti bali abakadolede bo baakwatira baalemerayo ddala eri nti Besigye yanoleeta enkyukakyuka n'azuukusa abavubuka kyova kizibu kati osanga social media app yonna nga toyogera ku politics ate ebitaaliwo luli eri okitegeera kati gwe oyagala onsiri wazondage nti Museveni Besigye yamuwa challenge enene nnyo Bobi Wine tasobola gikola ki jimuwa naye nga ate ebintu byonna bikolebwa tukola ki biraba nti ku mulembe gwa Bobi Wine kutulabidde drone ku mulembe gwa Bobi Wine kutulabye nga media houses zonna ziri censored ziri bazisensalinga nnyo okuba nti be bazicontrollinga ebigambo ebyo nga bw'obiwudde mukwano gwange mpuliriza naawe osobola obbikuba mu ttooki kubanga naawe oli munnayuganda era obaddewo wano enfunda n'enfunda ng'olaba Besigye we yabeererawo engeri gye yazoganya mwami Museveni tetugambye nti teyazoganya naye okusinziira ku ngeri gye yazoganyaamu ne Bobi Wine engeri gy'azoganyizzaamu gwe bw'oba batadde ku minzaani babiri ddala ani asinze okuzoganya omusajja bw'oba otadde ku minzaani ani true opposition gwe tulina ku bana ababiri Besigye oba Bobi Wine okusinziira ku bigenda mu maaso okusinziira ku tulugunya okuliwo okusinziira ku zidroni eziriwo okusinziira ku nsiba y'abantu eriwo n'ebirala byonna nga bw'obiraba gwe muteera mu comment mukwano gwange mpuliriza ekintu kino ddala omusajja ono ddala mutuufu Museveni asinga kutya Besigye oba Bobi Wine omukulu guno nkusaba n'obuwombi video soko jimpeera ekigalo mukwano gwange mpuliriza ompyo subscribinge ku mukulu gwaffe guno ate werabira okukona kade omukulu guno gwankyukakyuka muntu yanyigirizibwa yekka gwe tambula naye ku mukulu gwaffe guno munnaffe gwanyigiriza wano oba wooli oba wakyamu tuteekayo waako ono tuyigirize bannansi bannaffe abo abanyigiriza ffe abawansi bamanye nti ensi yaffe ffenna era twenkanankana kati mu mbeera eno ngenda kusaba n'obubuufu okunkuteeryo akatambi kano akalla okawulire olabe ebigambo ebituuse kati wetwogerera okusinziira ku mulamwa gwa vidiyo eno gye tukoze olwaleero naye nga sinaba kubanga nkuwa akatambi kano kanzuka nkujja wa Hajimiti katono nnyo tukomewo nze Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kwennyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Dr. Kurisi Baryomunsi ono nga y'omu ku baminisita abamwami Museveni mu kabineti ye yavuddeyo n'asamwasamwa n'ebigambo ng'agamba nti ababaka ba Parliament abaludde oluvuganya gavumenti okubeera nga baasalawo bazibe Parliament oba bagizire nga tebatuula yagamba mbu katemba wedde emirimu baagala balowoozesa abantu nti Uganda erimu ekiwamba abantu erimu ekitta abantu erimu okutulugunya abantu kati nga mu mbeera eno bannayuganda ebigambo bino babyerabirako era nga babimanyi tokyalina kyotulimba amasimu gabeerawo ku social media tubeerako ebikolebwa nga tubiraba laba omusajja mayiddwa nga leader of opposition Mathias Mpuuga bwamwanukudde mu bukambwe bw'ekitalo ennyo era amututte ku ssomero n'amusomeseza ddala omusajja ono Kurisi Baryomunsi
bw'abatayize ndowooza aliyiga afudde kubanga abasajja bano balekerera ekintu ekituufu kye balabako ne basalawo okubeera nga badaivatinga bannayuganda ne babeera nga batufuula batalaba oba batategeera bigenda mu maaso. Naye ng'eno generation gye tuliko ampuliriza y'abantu babuufu nnyo era buli ekigenda mu maaso gavumenti bwe batevuddeyo ku kitubuulya officially ffe tuba twakirabye dda era nga twakitegedde obutuufu bwakyo bwe tuli. Kati okubeera nga gw'ovaayo otulimbe oba otufuule nti otuwuddiisa ng'ebigenda mu maaso tubiraba oba weerimba wekka na wekka. Abasajja bano simanyi oba balina abaana oba balina omusaayi oba tebamanyi nti olunaku lulikya nabo ne batuuka mu mbeera eno. Sooka oliye Honorable Mathias Mpuuga bwamwanukudde ono ng'akudalimbira abantu nti tewali butebenkevu mu ggwanga. Njalogumya bannayuganda nti kye tuliko kye kisinga obukulu okuteekawo obwakalondoozi ku bikolwa bya gavumenti ebyekyejo. Era nyina minisita gwenda biwano ow'amawulire owa gavumenti avunaanyizibwa ku mawulire n'okuwabula eggwanga yakulira guidance. Naye bwanga eggwanga liwabula omuntu afaananga Dr. Balyomunsi, buli munnayuganda ye wabule yekka n'amaka ge, kubanga ekifaananyi kya minisita oyo okugamba nti bye tulimu byakatemba. Twasaba kye twayita accountability ku bantu ababuzibwaawo, ne tusaba obwenkanya ku bantu abattibwa abasukka 50. Kakati mu byabadde ayogera mubaddemu accountability ki ku bantu ababuzibwaawo? Alina gwannyonnyodde nti Ddamulira eyakwatibwa abasirikale abali mu byambalo by'eggwanga, oba Kanatta eyakwatibwa abasirikale, n'abalala bonna betuze tubanja mu lukanga lw'18 bano abali wano. Mwami Balyomunsi ani gwannyonnyodde gwawaddeko accountability alyoka alowooze nti tuli mu katemba, okuggyako nga y'omu ku batemu aleke kujja bannayuganda ku mulamwa ne famire ezibanja. Baŋŋamba nti Dr. Balyomunsi Semaka ne bwe kiba nga Semaka ate nga yavunaanyizibwa ne kuwabula eggwanga ng'endowooza ye eri ku ddaala eryo eggwanga lino lyekaabire. Tuli mu kubanjizaako abakyala ababanja abaami baabwe, abaana ababanja bakadde baabwe, abazadde ababanja abaana baabwe. Bwe kiba nga ku myaka gye amuyita katemba eggwanga lyekaabire. Njala kumutegeeza nti gwayita katemba lwali kyalako ewuwe, walitegeera nti ensi yeetaagamu okutegeera n'obwenkanya. Ebigambo bino ebyogeddwa leader of opposition Mathias Mpuuga byakutte nnyo ku speaker Thomas Tayebwa oba muyite deputy speaker Thomas Tayebwa atudde mu ntebe olunaku olwaleero nga Parliament agikubiriza. Era ono yavuddeyo mu buwombeefu n'asaba era nga yeetondera era n'asuubiza nti ababaka abaafuluma mu Parliament ab'oludda oluvuganya akola butasamu oyo asobola okubeera nga abalaba nga bali mu Parliament, kubanga ono agamba nti ekyamazima ba NRM bangi naye ababaka bano aba opposition baba tebaliiwo Parliament tegenda mu maaso kinyuma. Bizinensi eza bulijjo eza Parliament zisobola okugenda mu maaso naye Parliament batetuukiridde batejjudde, kubanga ffenna tukimanyi nti ababaka ba opposition be basinga okuteesa mu Parliament ate kikwewuunyisa be basinga n'okubeera nga balabika nnyo okusinga bali aba NRM abangi. Era abantu abasinga mu Uganda bw'obabuuza ababaka ba Parliament ng'obagambe nti mbuli ababaka ba Parliament 10 bakumenyera ababaka ba opposition mu bwangu awo, naye ababaka bali ku ludda olwa gavumenti nga tebabamanyi na kubamanya abantu bangi, kubanga batuleeyo kwebaka bwe basi na kubeera nga bakaddiya ntebe zaffe eza Parliament. Kati omusajja ono avudde ne Yetondedde Bobi Wine n'amugamba nti mu mbeera yonna akola butasamu oyo, era abaka bano bajja kudda. Wabula kitwagala kiri ekintu kimu, abantu baffe abaabuzibwawo betubanja oba mutya Thomas Tayebwa twagala abantu baffe ababanjibwa, gamba nabbanja twagala bantu. Ekyokubeera nga mutudde n'ababaka ne muteesa badde mu Parliament nga abantu baffe tetunaba kubeera nga tubalabako, ekyo tekimala. Twagala bantu. Mukama bampere ebikisinga obulungi mukano gwange atambula ne AKTV akumpere ebirungi ebikira obugulu bw'egongolo. Musabo subscribing ku channel yaffe era mpyosa okone kade ne video zaffe zino zituwere ekigalo olusobola okubeera nga tutambula ffenna mwaka waffe. Honorable colleagues, all efforts are being deployed and all attention is being given to ensure that we resolve the impasse that is between the two sides in the House. I've held several meetings with leaders on both sides. The progress might be a bit, should I say, for now, some people look at it as slow, others
feel we've not yet reached satisfactory progress, but we are facilitating dialogue between the two sides so that our colleagues can come back to the House. To me, my feeling is that we are incomplete when we are all not here in terms of both sides. Business, well, business can go on and all that, but I still register my discomfort with that. I would want to see our colleagues rejoining us so that we have a dialogue on very, very critical issues that do affect the nation. And I hope the progress I'm seeing that we are making, I hope very soon we shall come to an amicable conclusion of this matter. Chechilongoni chipya tabiki paizi wondogo unokusoma kwa rangi bachikoza kusitegera ivu tabiri munamo kwe 10 kukilabo brigato okwinga emitwala ebiri emitwala 5 emeza ya mitwala 3 chawandikiwa na kitanda kereya nisendekebwa tine Yusufu atushwa bazanyi wala ifu stage Professor Vikita Kaweke Monica William Emily Nazala Executive Benny Julius Geriki Kasi Hola Michero Tokoria Chimu Sofia Parliamentary Aruna Muliro Eribata Wamulangira Suna Nefanya Sibandi Una nduye Novemba Kuseka wa Motero